How are you? Oli otya? Cindy, thank you. How are you? Obulamu butambula butya? Obulungi. Ebintu bitambula nga wabibala? Yeah, bitambula nga bibala. Okay. Adult education eri etya? Nungi. Otuuse ku level ki? Tuuse ku level ki? Mulindirire, oyo namugamba, nagamba da Ibra lindirire. Naye yakimanyi nti nsoma. Atumanyi nti osimanyi kati atubeebuuza otuuseewo abantu baagala. Ensonga lwaki mmwe bannamawulire mwaba kimanyi nti nsoma, atali munnamawulire takimanyi nti nsoma. Abantu bali balowooza olimba. Sinimba? No, atali munnamawulire tamanyi nti nsoma. Naye munnamawulire akimanyi nti nsoma kuba ensonga ye asobola okufuna info yonna. Lwaki sigamba abantu bawabweru oba ki kuba ensonga saagala buli muntu kubanga ali mu life yange. I reach time ebintu ebimu nina obijja mu mawulire. So kati ngambe it's my privacy. Because newensoma newenkola gundi kyoba kitebibakwatako. Okay. Yeah. Ki ekyasinga okuwaliriza n'ogamba you go back to school? Nali sivangayoko. Sivangayoko. Ffe twakomaawo bya P7 ate twamanya kyaddako. Mukwano sivangako ku ssomero. What really inspired you to go back? Sivangako ku ssomero, mbadde nga nsoma. Just mbadde bakyogera batya. Sivangako ku ssomero. Sivangako kusoma. Okay. Yeah. Otunuulidde biki after your studies? Tewali kyonna Katonda ky'anaabaleese because abantu tukola entegeka naye Katonda yasinga okutegeera ki ekiba kijja mu maaso. Yeah. Anti oyinza ogamba we kati nga kyendiko njagala beera kinene and it's what I'm looking at. What are you looking at? Sisobola kibagamba muli balogo. Nedda abantu ba social media muli balogo ge mazima. Njagala nkugambe muli balogo mulindire bulindirizi. Omwana omuto omanyi otya ebyo? Just ndabyeko abantu abamu abajjanga bamanyi nnyo naye kati nga bagudde ng'ate bagwiridde ne mbe baali bayita bakwano baabwe. So kati kyogere nti nemmanya nti ebintu ebimu olina byekuumiranga gwe ne woba oyagala nnyo obulira oyagala ki to spit it out olina okuguma n'okimira. Oluzungu lw'oyogera omuntu ayinza ogamba munnadiguli wuuyaawo. Munnadiguli mukwano bagambye tebagenda kuntikkira. Bagambye tebagenda kuntikkira. Bagambye tebagenda kuntikkira. Bagenda kutikkira? Bagambye tebagenda kuntikkira. Abula. Okay, tutunuulye apart from the studies, wafuuka video vixen. Sibeerangako video vixen mukwano. Tubeerangako video vixen? Sibeerangako video vixen. Nkola ku Baba TV obusoga bulaire era nze omugalwana wa Baba TV. Ate mulimba lwa mu video ya Miki twakulabamu n'ey'omulala n'ey'omulala. Nakola mu kulw'ensonga nti baali bansiimye mbakolere ate Miki he's my good friend but olutali olwo sikolangako mu nnyimba z'abantu bonna pozi waliwo nakala bakayita Imana oyo naye mukwano gwange bansaba naye tewajjangayo muyimbi najja nangamba nti no batyo Sili video vixen my love. Oyambako bakyali bo bokka? No, omanye ensi yakweyambayamba olina kuyamba kuli kumpi. Ibra leero ngenda muyamba ekyagenda kunyamba ne mba simuyambye mu ssente ate yoludakasa okunyamba mu ssente. Awo twalabako posta yafuluma ng'eriko Nsitula by Pretty Nicole ne baga okuyimba wakukomyawa. Muwala nagwa. Nagezaako yimba n'engwa ne birema. Byannema naye ng'akayimba kange gye kali Pretty Nicole vlog. Mugende ku YouTube channel yange musubscribinge mulabe akayimba kange wadde nagwa. Nze omuntu saagwa naye music yannema. Ki ekyasinga okulemya endongo n'ogala n'endongo nzikiriza? Newobuza Ibra case akimanyi saagala nnyo bintu byakunkwatirira. Saagala nnyo kukwatakwatako ate ogwo omulimu jjukira buli mulimu gubeerako n'ekyagwo. Tikati client ajja kujja bambi yasasudde ssente zazze kulaba muyimbi ate wefula nti biki olabangako vidiyo ezimu ezifuluma nga ndina abantu naye ng'abasajja nga bagezako okukwatako n'eŋŋaana era comment section baba bagamba ye kyeraga kibiki but that's me. So ekyasinga okugoba kukwatirira teriyo nti nno oba enkokola zaali mu ndongo oba ki? Nedda saabirabaka nti munange kuba in fact omwami yali annyambyeko okuyimba bamuyisa producer Lego Batman Records yali annyambyeko yali annyambyeko okuyimba era nga buli kimu akikoze bulungi buli kimu naye munange ne bigaana ne binnema munange mwangoba.
Wagowa akatandika luyimba lumu. Nina ennyimba bbiri. Nyimba bbiri n'ogwa lumu. Mukwano sigwangako. Mu kuyimba wagwa. Mu kuyimba asagwa just temwabi wabudde. Okimanya kakayimba ne mmala mukakuba abasooka soofuuka hit wano eno just temwaka wabudde. I'm promoting. Anti si. Soko tuwe mulayiringa 3. Mukwano siri muyimbi. Wali okola ki? Nali muyimbi ebyo ebiseera naye siri muyimbi. Nze nina ensonyi by the way. Muyimbi kyakuinspiringa gw'otunuulidde n'ogamba wenkomawo mu ndongo oyo she inspires me a lot oba he inspires me a lot. Abayimbi bonna mbagala because they really do work hard. Omanyi tubadde wano kuzina awards naye ng'olaba nti abantu abamu babaleese nze buli omu badde njagala bamuwe but nange temusobola kwenkanankana. Mini oba abawadde oli olina okulwana nnyo naawe omulundi oguddako olabe nga bakola ki nga bakuwa so nze sirina muyimbi ansingira bonna mbagala. Tolina favorite yoyo wa nemba neba. Bonna mbagala nti nze nina n'olugambo. Ogenda kujja ewange ongambe mutino kino nekirina edda sigenda beera mukwano gw'osaagala abantu bageya. Kati ate weddako ebyo ebintu ono yakusingira kitegeeza tuli mu kugeya wano. Tetugeya abayimbi bonna mbagala. Ebigambo ojja bizzaayo. Ebigambo njja bizzaayo mbagambe nti no wambuuzizzaanya. Okay, wayino geno somero e Bulaaya okyabiriko because ne Queen German kati mwogera sawa natusubire nti ebbaati oli gendako. Mukwano tunula butunuzi olabe Katonda byakola. Oba tuli balogo. Ninde olabe Katonda byakola sinnakyogerako kuba ndi mulokole. Osabirawo. Mukwano ndi mulokole. Osabira tulina Pastor Bugembe tulina. Sabira Pastor Tom Mugere Mutundwe. Wakabi. Abantu baweeyo enjiri. Bawe enjiri? By the way, Zendi, right now nsanze kweno event and obutagala kola bintu bibelanga biswaza Katonda okitegeera engeri sambadde bubi naye sokola be olugoye lwange laba dress yange luli musente nga mmeka olugoye lwange bambi wakuze muguzi wapangisize mupangisa mukwano ngula nekolerera nze muganda Baba TV bansasulira mu budde Baba TV buli kimu ekimmalira manyi munnaye abaana abawala mwatuuka kati ngoye muli mu kwewola neewole temusasula mwambalamu ne muzzaayo mukwano tebakulya nnusu bampadde buli kimu manisa bampadde sente ezindeta wano ez'olugoye makeup buli kimu ate nga bagamba tesasula Baba TV bagamba Baba TV tesasula by the way kankunyumizeeko kinene ekintu nze simanyi naye omuntu abalina gamba nti no Baba TV tesasula oyo muntu abana bizibu bye omanyi wawo omuntu okubanga kale ng'olina obulumi bwo tetuganye naye tekitegeeza kwogerera gundi kintu kirala okitegeera kubeera newe navaine ngamba oba gwe tosasula ngenda kwongeramu tikula bambuuza ebibuzo ngenda kwongeramu bagenda kubuuza nga nange wenjogera okitegeera Baba TV esasula nze nsasula bukyanga ngenda mwaka mulamba ensasula Blacksugar tugambe tesasula simanyi munange simanyi buli muntu alina gundi yeide lyabanja buli avaayo no omanyi sagala nnyo kugenda nnyo mu bintu bitankwatako oluusi naye kangambe nti oyo mwana sijjamu amagezi kuba sinze muzaala naye ekintu kyeyakozemu tekyabadde kirungi nti ngambe nti yagambe nti Baba TV bayabadde temusasula oba kyoba ki Baba TV oba tekusasudde let me say that let's learn how to appreciate we should learn that cause obulamu bwetoloola lero nyinza ovayo nengamba honorable tansasula ekyanga yagenda okuntaasa okitegeera basasula naye just kisinziira gweoyagala ki abantu abamu tulina omululu okitegeera kuba bagamba ye kenyini yeyogerera bamuwa $5,000 buli mwezi transport ani azikuwa ne Kampala ani waliwo webali toyogera kulungi omanyi ngenda va ku interview okuba nze njaganya abantu aboogera amazima tejasobola zikuwa ku transport ojje biki nedda mukwano so kati bw'oba bamuwa ssente transport ajjenga naye yena atakiraba kuba bamugamba ebbanga lye bagenda omusasula anyway sagala ngenda mwezo mboozi naye nze bansasula sinyirira yatugambye nti aba Baba TV mu abawala mukola gwa kwambala kwetegerawo basajja mukwano akankunyumiza Pretty Nicole omanyidde emyaka emeka omanyidde ebbanga kitono ddene newali basidde nobanga newali basittono naye omutegedde sikyo wali ompuliddeko bagamba ndi malaya ndi biki byonna byonna bye banjogerako ebyo wali owuliddeko galiwo omuntu agamba nti yanguze ng'avaayo n'akyogera wali okiwuliddeko
tokiwulirangako kitegeeza situuse okuba TV lwakwetunda tetwetunda just abantu abamu bakola bintu kwonoona amanya g'abantu kati basinzira ku kyokuwa omulimu ku baba TV basinze ku kyokumpa omulimu mukwano omanya obuzibu olina ebigambo bingi okitegeera olina ebigambo bingi mukwanokambagambe kino ekintu anti obuzibu bwe muyina temumanyi bamikwano tusoma tetujja kujja tubakube buli kimu mu maaso tusoma Baba TV yampa omulimu ku ensonga era bansoma gendayo babuuze tasoma ajja balaga n'ebipapula bye ye lwaki mbatwala wala nnyo shishi kankuzeko emabega katono obiseera badetamu babeera ne Agamba Nti Kulthum results za P7 twazitegeera zabulira awo zaali za viewers ekintu kyembagambye ekyo ekintu kyenasoose okugamba mu ntandikwa nti mbuno ebintu mwagala nnyo buli kintu tukibaleetera ku table because aze nambuuza waneeno nti mbuno okusoma kwa adult education bigenda bita oli ku level ki right now mugambye sigenda bibagamba ku ensonga tebibakwatako era n'ebyo byali tebibakwatako mukwano ne we naavuga emmotoka temujja mmanya nti nagivuze mpozi ennyonyi gye naasooka okulinnya nja gipostinga naddako sijja gipostinga tolinnyanga ku nnyonyi sigirinnyangako ate oyagala nimbe oyagala nimbe enasooka nja gipostinga enaddako sijja gipostinga emmotoka gye naasooka ovuga sijja gibalaga eyokubiri ojja gitula sijja balaga ebyo sisatyaga mubimanye kubeera tebibakwatako kati Agamba Nti Kulthum mwakomekerezako munayo oyo mukyala yakulaga ensi n'otuuka mu maaso eyo n'omwefuulira n'omulaga nti mubi nnyo mwatuuka ku mbeera ey'okubeera nti munne mwakkiriziganya n'akuta oguudu mu bulungi seefulangako kuba sili namagoya bagiyita namagoya nawolovu sili namawolovu n'ekintu ekirala Ibra nsaba olekerawo okusala ebigambo yesalayo kajja nkusabira olekerawo osala ebigambo kikyensaze n'ekiki ekikwambaza red n'ogattamu orange oyambala ota red n'oteekamu orange red orange tebigatta mukwano nze ndi mwambaza no white tolaba orange n'ogattamu red olabye nga kano kajjiddewo kano white mukwano nti ffe twetegereza buli kimu oswaza Ibra oswaza naye nga banaye abanugambagambe kiki Nicole oli kati mukyala ssebo oyimiridde oyitasobola kusanga n'akuyisaamu maaso ekitiibwa kya Mukama oyagala musajja kika ki nkesi nga zokukwana musajja kika ki oyagala yeevuga nga teyeevuga yena yina Katonda gwabandeetedde naye saawa zino mbadde sinoonya ku ensonga nkyafokasinga ku goals zange nga mbagambye ensoma ate nkola so agatta bintu by'abasajja ate mbigatta emirimu ate emisomo ate yena Katonda kyabaleese so for now we always have to to at the moment nedda mukwano pena muntu kola at the moment nedda single oyagala kweteekayo eki are you single am I single oyagala kumpasa kuwasa n'abasajja bangi nga bakusuubiza emikolo Nicole tonkwatako badde agambye abantu beebuuza your relationship with Kulthum mukyayogera oba mweta naye kati nawe oyagala nkubuuza ekyakwambaziza bbulu ne bbulaaka n'akazindaalo ka bbulaaka lwaki tewazenga abawala abalala lwaki tewayambadde ekiteeteeyi kuba oli mwana waabwe wala empale z'abasajja nedda empale z'abasajja mulokola lwaki sireze mukwano okulabikidde bubi nkujjukiza ekigambo kyogedde nga twakatandika waneeno sisobola kulwensonga naye wamma lwaki toyambadde ebiteeteeyi nga bawala abalala we agambye ki wamma bagambe abalungi abatulabamwe bali kubanga muda bamanya lero zinze Pretty Nicole omuganda Baba TV nze kanze omuganda Baba TV asula n'abasajja bameka be wakampa abasajja bameka wakampa abasajja bameka basome bameka boogere ani Faizo yani kale yogera bonabona nkubuuze ewa video shoot erabika yali business naye gwe kati olabika olina bintu byo byotategeera ani omulala bangambo obusembayo sawa kumpayiriza ane ekyalaga naye wakula